ng'agenda abaako ekijujulu kyanakiwala nga kya senior 6 kya senior 5 nga kino kyali kisoma Makindye Senior Secondary School. Wuuno omuwala yaleetera Ronald Mayinja ebizibu okuva mu ggwanga. BWIINO mukuleetedde. Eddie Kenzo asabye Kyagulanyi Ssentamu okwegatta ku Federation. Of course n'amalala mangi gwe just wekumire bwekumizi kugika media otambule n'okumanya gwe atanaba kubanga osubscribinga gena maaso subscribing likinga commentinga tusobole okubanga temunange tutambulira ddala bulungi fena. Butereevu ntandise n'omukulu Ronald Mayinja era ng'ono emabegako wano bangi babadde beebuuza ono obuzibu bwava ku ki ye omukyala kyava ku ki omukyala alekulire eggwanga. Mukwano gwange njagala owulirize bulungi emboozi eno era Freddy Lumbuye munnange alese BWIINO njagala nawe omwewulirireko. Ronald Mayinja ng'omusajja abalala bonna ng'agenda abaako ekijujulu kyanakiwala nga kya senior 6 kya senior 5 nga kino kyali kisoma Makindye Senior Secondary School ku Salama Road ng'amanya gakyo amatuufu sijja kwogera lyakika bampaddeko zungu kubanga eryekika lijja kusawundinga nnyo. Omwana ono ng'amanya ge ye Janet si Janet Museveni ye Janet nga asomera mu Makindye Senior Secondary School ku Salama Road ng'emanya eriwa senior 5. Mayinja ng'adedeza omwana ono ebbanga lyawera Mayinja nga wujja ekiwojero ky'omwana ono nga famire etegeera wepo n'abatamanya ng'abo baali bagoberera Mayinja n'abaana bakadeideyi baani agiwadde omuliro. Butyo ngawo Mayinja ennaku z'omubbi zibeera 40 bwe ziggwako ne bupalapalanya era olunaku olutuuka ne bakulyawo. Mayinja kolekere yakozesa nga kyanakiwala kino kye kisookayo eri gye bagenda okuwugira ekiwojjolo oluvannyuma ono najja kati munnanga olunaku olubi olwajja ku olwo Mayinja kennyini olunaku lwe yajja okuddamu okusinkana mwana muwala ono mu loogi emu Mayinja musaidiza Makindye Mayinja yajja ku olunaku nasinkana omukyalo ono oba kyanakiwala kino ekijujulu mu loogi kya senior 5 nga n'amateeka tegamukkiriza kwegadanga mwana muto. Mayinja abaali mu loogi basoma ekitabo ekula empapula badda ku luli omwana amugabira ebyalo byonna omuli n'ekyebusaabale kya Kyagulanyi abaali awo ne bakonkona ng'Olando bwe yagamba ne bakonkona nga mwana muwala yefudde atawulira. Butyo Ronald Mayinja abaali mu kubikkula bitabo bino bakonkona ku luggi mwali munnanga buli kimu kimanyi kiba kigenda mu maaso ne baba bakutenda tosobola kuddamu kutegeera nga bakonkona bagenda okusambasamba oluggi okumugjayo musajja bamusanga red handed ng'alina omuwala oyo wa senior 6. Tontwala kusinze ali wa bitono musajja ng'alaja natemunswaza munnanga ebintu bino tebyafuma mawulire ng'abasajja bamugamba n'abakazi abaaliwo twetaaga bilioni 15 eza Uganda obutafulumya bintu bino n'obutakuswaza mu mawulire n'obutabitegeeza mukazi wo. Mayinja agabaganda milioni 5 mu cash nga mugamba sebo bwe tulina sente tugenda kukola ki tugenda kufulumya bintu bino mu mawulire. Musajja w'ekitiibwa amanyikiddwa mu ggwanga munnange gunsinza aliwa bitono nga yeenoonya nga milioni 15 ziweereza cash Mayinja ng'aziwaayo ng'ogwo abuuta nga guyitaawo naye teyamanya nti bano bo kasenyanku bajja kusenya mpaka nga bifulumye. Mayinja wava mu loogi eyo ng'amaze okukola emikolo gy'egyo yaviramu obumujjako obukadde 15. Munnange abasajja bano bennyini ate emimwa gy'abasukkako okuba tebasobola gikuuma nga bategeeza mukyala we biki omwambi yakola emabega nga tamanyi. Kino kyaviirako omukyala okunyiiga era n'asibamu emigugu gye n'asobola okuba nga yeekyanga n'asobola okuba nga atambula. Ensonga lwaki bye tubadde ku social media mukyala Mayinja biki kumbe mwe mbadde temumanyi kikyaviirako mbeteza ey'omukyala n'okukyankalala. Ekizibu kyali nti oluvannyuma lw'abasajja bano okufala bilioni 15 ez'omusajja ate oluvannyuma era baategeeza omukazi ti bbaawo twamukuttira omwana omuyizi omwamukutte omuyizi omubya wa senior 5 mu loogi ezimu ku sayidi z'e Makindye eyo munnange butyo ng'omukazi abitegeera nga omanya abakyala tebanya guteeka ng'omukyala yeesulamu akambaaya yakasengula ennyenyo kiro ng'atandika okuba nti yeyeekyanga ava mu kintu ekyo mpaka nakati era omusajja ono yagenda okulanga ebimuyitibitiddeko
n'agamba kansokole mala okwetoolamu. Munnange ebyo byebyo munnange kubigambibwa okubanga bye byaviirako omukyala wa Ronald Mayinja okulekulira eggwanga. Munnange omanyi abanene abo banamanya agokuuma. Munnange ono alabika yagwa mu mbi wawula nga engeri gy'osimattukamu kwali kuwaayo kathimbi. Nawe obyewuliriddeko adda mu luyimba taluwoomya. Naye katusabe munnange Ronald Mayinja nga bwe yatusuubiza okudda akomewo mu ggwanga munnange era aveeyo ne zino ensonga azogereko azeegaane because yavaayo n'agamba yagenda kulaba ku baana be na mukyala we. Wabula tetunaba kuwulira kigambo kyonna kiva wa mukyala wa Ronald Mayinja. Ekintu ky'oyinza okugamba nti oba oluusi kituufu because these are private matters. Ebintu bya family kyetaaga munnange ne bikuumibwa nga byakyama. Ebyo nno nga mbitadde ku bbali mu kuwano gwange ye Eddie Kenzo ono avuddeyo munnange nasaba omukulu Kyagulanyi Ssentamu namugamba ajje yegatte ku Music Federation eno because esobola okuba nga munnange emuyamba okudda ku stage. Bino nno yabyogedde mu interview mu oluvannyuma lw'okubuuzibwa nti oba federation eno erina kyesobola okuba nga munnange eyamba ku mukulu Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira Kyagulanyi Ssentamu ono muganda wange ebivulu bye byabaningibwa era wano mu Uganda talina wasobola kuba nga ate apafomingira ekivulu kyonna. Anyway newe kiba kivulu kya muyimbi mulala BWIINO His Excellency Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa kubanga munnange ayimba ku stage e Uganda wano. Era Eddie Kenzo akakasa nti singa BWIINO avaayo ne yegatta ku federation eno munnange basobola okuba nga munnange bagattawamu amaanyi ne batuusa ensonga ye eri abakulu ne balaba nga munnange batunulamu mu nsonga ezo. Wabula ekintu kye ndowooza nga muganda wange ekirooto era ndabanga ekitasobokerako ddala mbutuufu Eddie Kenzo ayeye bulala. Saawa zino Eddie Kenzo ali mu kwogerezeganya omukulu Alien Skin ku Palaso balabike nga munnange bakomya ebintu byabwe ebyo ebyokulwanalwana n'okwekuba. Jjukira Palaso alina Love Fest era nga agenda kuba munnange akikuwasaganya wali erugogo era ayita abawagizi be bonna baveeyo munnange bagende bamuwagire. Buterevu mukwano gwange nkujjukiza nti tuli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Wetweyongera mu maaso bo baana balenzi aba Ghetto Kids betumanyi obulungi era nga bano bakoze kyamaanyi nnyo okubanga munnange batunda eggwanga Uganda. Bano bazzeeyo munnange ku Britain Got Talent ne baddamu ne bakikwasaganya ne bakifa bakula era muganda wange bayiseewo buyisi bwe batyo ne begatta ku Grand Finali era munnange tubawe obuwagizi. Essaawa yonna bagenda kuba munnange ku finals nga bakikwasaganya era okusinziira ku prediction gye ndaba munnange abaana bano bagenda kuba nga munnange bawangula because ekintu kino bakitadde ku next level. Singa otunulira muganda wange engeri gye basetinzemu stage bano bareflectinze Africa yonna nga tebasosoddeemu because that is the real life of Africa. Tulina munnange omusana ngera w'ogulaba ne bagezaako ne bajjayo culture era n'amayumba agasangibwa mu Africa. Jjukira abazungu batumanyi nga mwanattu abaavu era abazungu bamanyi abafirika tebasobola kubeerawo nga tewali ki bazungu. So we babajjiddeyo munnange ebintu ebyo ebiriroko munnange abazungu ne basanyuka era si bokka ne bajjaaji bennyini babadde so much excited butereevu ng'abaana balina kuba nga ate bayitawo buyisi. Congratulations to Ghetto Kids. Abaana bakikubidde nno ddala bulungi nnyo bazinye amazina ag'ebika ebyenjawulo mu butuufu nga balina kuyitawo buyisi. Of course mu mpaka zonna wabeerawo omuwanguzi then wabeerawo n'oyo gwe bawangula naye Ghetto Kids basobodde okuyitawo kirungi nnyo ddala. Mukwano gwange obadde ku Jika Media nsaba Mukama Katonda ate akunkuumire mweraba.